bya byogirako ani abanja abayimbi bangi nnyo bali awo tebafunyeemu bajje oyagala tugende nga tubagoba bugoba emisinde yonna gye bali buli abenefiti nzazze atali mu bwetaavu tajja kati fe tumusangewo ali mu bwetaavu yajja oyo yenna awulira nti talina benefiti ng'ajje okisegedde waliwo omulango ogubadde gukubibwa ogubadde ogwa corruption awaze weyagidde n'agamba nti mulinga abeesuliddeyo at least nga mu ddoboozi ery'abayimbi mwandikuddeyo ne mwogera andi kati olaba ebiseera ebisinga omuntu bw'akula okimanyi nti akendeeza n'ebigambo lwa nsonga aba alina experience ng'alabye yamukisa mulungi nti azabu gye tuli jjajja ffe bingi bye tumanyi by'atannalaba kuba wano tuluddewo okisegedde gw'olowooza nze nkufaananira abantu abaagala corruption simwagala era I condemn corruption oba okitegedde naye ekigendererwa mu ebyo ebiseera ebisinga nga bwe muzze mulaba Uganda bw'etambula abamu beekwasa obusongasonga naye nga balina bye baagala okukola ki okuyisaawo like for example I cannot incite violence nze Musuuza Edrisa ku Uganda gye mmanyi n'ebintu bye ndabye sikyayinza kusapootinga muntu kwekalakaasa okitegedde abamu beekalakaasa olw'okuba they are inspired by Kenya oyinza otya okuba inspired by Kenya abantu abayokya parliament abantu abayokya bizinesi z'abantu abantu abamenya amaduuka ne babba bizinesi z'abannaabwe gw'oli mu kulwana ogamba oyagala bakuwage ogende weekalakaasa naye ogamba nze lwaki togenda okisegedde gwegenda oba owulira oyagala genda tekikwetaagisa kutandika kuŋŋamba lwaki toŋŋamba edi ŋŋamba vaayo otugambe tugende gwegenda abantu bangi nnyo nga nange mwendi tetwagala corruption era tumuvumirira naye ekigendererwa ky'okwekalakaasa kuno kiri ki recently beekwasa we want our kabaka omuntu alina abaana be omuntu alina ab'eŋŋanda omuntu alina abakulu abamukolera oba abatambuza kingdom bo balyokke kuba bamanyi ekigenda mu maaso gw'ovuddeyo yonna gy'ovudde nti tumwetaaga kati yazaaha olwo lwagize nti kati ali corruption bwe banaamala nga baga nti Anita Masitigo kati Anita bw'agenda kyekiddako okitegedde so nze siri musiru butamanya nti abaagala okwekalakaasa we bali naye ate n'abataagala nabo bakola ki ate bonna mbasaavinga oba okitegedde bonna mbasaavinga abantu bateeka bizinesi zaabwe ku makubo gwe mwe mujje muzirinyemu mumenye ate abo bo mukwate mutandika okukuma ebibiri timwokya ebizimbe by'abantu bo baddewa so I cannot come out nentandika okugamba abantu nti bannange tugende twekalakaase we should protest I cannot promote that okitegedde I can't promote protest abo baagala tutiisatiisa naawe mbu olw'okuba oli popular